Eno kitabuse waliwo omukyala alumiriza Brian Makona of Uganda okuva ku Sanyuka TV nti yamukabasanya. Ebyo nabyo tubireese olunaku olwaleero ate tugamba tulira story endala eyattamala emirundi Junior waalabulidde Jeno Muhoozi Kainerugaba olutagenda mu ringi ne Kyagulanyi. Simanyi lwaki amulabudde naye nabyo ogenda kuba obiraba wano. Ate of course tulinayo n'ebyawuma Lutiseka alina kyagamba ku kwesimbawo kwa Lewis Lubongoya mu Kampala Central wamu ne Waiso Mufumbiro. Ayina kyayogera. Simanyi oba Nuupu kibasanyusa oba tekibasanyusa. Naye kaakati katusooke tutandike ne story ya mwana muwala ono agamba nti omwami amanyiddwa nga Makona of Uganda yamukozesa. Ye story eno sooka olabe tugamba tukuterawo ne ka video okalabe katutandike ne story eno tulabe wa. Yagenda mu kisenge nze nensigala mu ddiiro. Then he calls me yampita nensooka nenkola kinengaana. But of which nga amaze okukebera I understood he wanted sexy. Naye mu mutima gwange nendowooza this guy is small and short. I cannot fail to, sobola beera nga I cannot fail to fight. Because he's literally small guy. Ngamanyi ne bwaba nga nkebedde there's nothing he's going to do. Ngenda musinga amaanyi. So when Peter, I refused, and then he came to the living room where yandese. Then that's when he told me he's a celebrity. They got a bad relationship here, taken public, but he wants me to be his girlfriend. Then he was undressing me. Nemugamba, even ngenda kusinja ne conversations endala na mugamba, I am not willing to offer myself for anything. Bw'oba was ogenda kunzina, you're lying to yourself. But mugamba, and I meant it because I thought I would overpower him. Talk at me after that, then I jam him past. I thought, yes, Mudir, but I thought I was going to fight him Nengamba, I know. Even if he removes his pants, until the guy came. People have power acid. Bagamba kasajja katini okanyomera mitala waki. Nze sijja kwongerako ku bigambo bya mwana muwala oyo nga bwe mubiwulidde bw'ayogera ng'alumiriza Makona olw'embeera gye yamuyisaamu. Naye twagala twebuuze omuwala ono ki ekyali kimuleese wa Makona. Mu birala bye twawuliddeko agamba nti Makona yamuyita ewuwe simala ng'alina emitwalo 5 gy'ayagala okumuwa. Kale kwegamba biri awo bibuzaabuza naye ffe Makona nno munnaffe tukusabidde nnyo leka ekintu kino ekyaze kireme kwonoona mulimu gwo ogende mu maaso ng'okola munnange kiyinza okujja bwe kiti newekanga nga ofiiriddwa akalimuko. Naye katusooke tuyongereko mu conversation eno katono tuwulire ddala bano abali online bo baasigala bagamba ki ne bakola ebyabakula. Yes or no? Yes. Genda maaso. Bobi Wine musajja muzibu nnyo mu bikonde ngo olwo lukwe. Namala Junior ye ate avudde munnange n'asaasira nnyo Jeno Muhoozi Kainerugaba nti tageza n'ayingira mu kikonde kyonna oba fight yonna Muhaaji z'ayagala okutegeka ez'eŋŋumi nti munnange Jeno Muhoozi Kainerugaba ayinza okukifuuwa ng'akizza mu ŋŋombe nti akasajja ka Bobi Wine kakuba eŋŋumi sooka owulire wantu kome. Bobi Wine musajja muzibu nnyo mu bikonde ngo olwo lukwe jene muke wa mato bikkiriza. That is a plan. NUPG ina bakube bakwesasuza emiggo gyonna gy'obakubye bajja genda okusikambulako Bobi Wine. Byonna tubimanyi kati nalabyo Bobi Wine nga weegonza ku Twitter. General Secretary Lewis Lubongoya agenda kwesimbawo mu Central Kampala. Waiso Mufumbiro naye agenda kwesimbawo. Nubiyaniri naye agenda kwesimbawo. Nawulidde Abedi Bwanika nga agamba lwaki tebagenda mu bitundu byabwe. Bitundu byabwe byebiriwa. Mukyakkaatiriza omukulu ono agamba nti NUP egenda kubanga ereeta abantu abamu abatali baawano okwesimbawo mu bitundu bya wano mu Buganda. Era n'abuuza nti ebitundu byabwe biriwa omwami Abedi Bwanika n'Empuuga ne gurupu yaabwe wamu n'omwami amanyiddwa nga
amanyiddwa nga Kasibante Moses bwategereza nti bo si baakukkiriza omuntu atali muganda kwesimba mu bitundu bya wano. Ate twagala tukujjukizeeko nti mu bimu era ebyaleetera enjawukana ezajja wakati wa Mwami Mpuuga ne Kyagulanyi byava ddala ku nsonga za tribalism. Nti Mwami Mpuuga bano DP Block mu kujja baali bamanyi bagenda kufuna kye bayita e Buganda Party egenda okufugira nga wano mu Buganda eberenga mendi erinyo ku nsonga za Buganda nga beetooloolera wano mu Central. Kyagulanyi kyakubamu tuli n'abagamba nedda for me I'm going to associate with everyone. Era Mpuuga bo mu kujja kwa baali bamanyi within 5 years bagenda kugenda mu delegates conference ya NUP bategeke mu mbeera yonna balabe nga Kyagulanyi bamukikinga out of the party batabekire ddala nga bagidiza ddala mu mikono gy'abasajja Abaganda nga Mwami Mpuuga yakulembedde n'amyukibwa mu Kaaku n'addizibwako Abedi Bwanika. Kale ng'ekintu kigenda kutambula mu fashion eyo Kyagulanyi kyakubamu ebituli n'akiremesa paka ne kati NUP ekulaga nti it is a national party nga ku top ekulembera omusajja Omuganda ate wakati kati awo ne ba deputy president okuva mu North okuva mu wano mu Buganda ne mu East ate odda ku secretary general omusajja David Lewis Rubongoyo omusajja omunyolo ate bokkirira wano wansi mu treasurer babona omusajja va mu Western Uganda eyo amanyiddwa nga Benjamin Katana bokka kuba spokesperson noba n'omusajja amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro okuva mu East. Kati ebyo ate bo bamwami Mpuuga si bye baali baagala. Sooka owulira akatambi kano n'obuwombeefu obungi omanye ki omwami ono kyebadde agezaako okutegeeza Umaru Kiseka mu katambi kano. Ate nkubuulire Annie Taylor ye batugamba mbu kati agenda kutandika kubuulira njiri ya kukkubo nsonga kine tusooke tumaliriza ono General Secretary Louis Rubongoya agenda kwesimbawo mu Central Kampala. Waiswa Mufumbiro naye agenda kwesimbawo. Nubiyaniri naye agenda kwesimbawo. Nawulidde Abedi Bwanika nga agamba lwaki tebagenda mu bitundu byabwe. Ebitundu byabwe bye biriwa. Bwe kikwatagana ku Uganda eriwamu. Oba oli mu Uganda osobola okugenda ne weesimbawo wakyoli. Bwe bakusosola ezo zembeera ze tujja okugoba. Era tujja kugobera ddala bano abantu abalimu ono mugundi munnange leka tusooke twesetting example. Ffe twagala Uganda ey'amateeka amateeka gakola amateeka go gagamba ki gabaganda gabagamba temujja. Abedi Bwanika gwa complaining senga kyali bwe kityo gwe tewaali kulembedde mu Buganda. Twali kugobe ne tukugamba ddayo e Rwanda. Oshegedde nawulidde n'aba NRM nga be bakomplaininga. Lwaki mukomplaininga ngate muwagira Museveni Omunyarwanda? Ebifo mu Uganda ebikyasinze obunene byonna birimu abo Banyarwanda. Lwaki temulwanyisa ekyo? Mbuulira mutyaki mutidde ki? Mwagala abantu baffe bagende etaliyo kamera na biki mu bafutyanka senga Waiswa Mufumbiro ali mu parliament. Ekyo nkibabuulira. Naye eri waliwo engeri gye bafutyanka katubateeke wano ffe we tujja balabira kubanga tubeesiga sofa. Pozi nga banaatulyamu buli lukwe. Ffe tunoonya buli ayina obusobozi. Buli gwe tulabamu potential atagezezzaako okutulyamu lukwe tujja kukola ki? Tujja muwagira. Tulonze basse mu Junganda batukoze biki? Tulonze Beriyasi Lukwago batukoze biki? Muhammad Nsereko batukola biki? Tebakolagana na Mutemu. Kati ffe tetuliiko bya busosozi. Buli omu va gy'oli kasitoba ng'olina obusobozi ng'olina ebigendererwa ebirungi tugenda kukuwagira kobere wa ggwanga ki azironga azoli munna Uganda. Kubanga tokyakwata Buganda gikutula ku Uganda. Tokyakwata Acholi gikutula ku Uganda. Kati we mubeeramu ebyo by'okwesiga ate wano wange then Uganda tejja kulaakula. Ffe katusetinge example eyo Buganda bwetyo bwetambudde ebbanga lyonna. Tulina kye bayita assimilation policy era tusembeza buli eyeeyisa obulungi. Nze mama wange buli we nakolanga ekikyamu bwe yalinga nkuba yambuuzanga oli wa ggwanga ki? Oli wa ggwanga ki? Naye ate bwe weeyisa obulungi then awo oba ofuuse kitegeeza Buganda neeyisa. Bw'oba oli mulungi ng'oyagaliza ng'olina ebigendererwa ebirungi
nze nja kusembeza sifaayo wajova naye omubi oba oli muganda munnange oba oli weeri omubi osegedde mutugjeeko akajanja ako n'akamanyiiro ffe tumanyi abantu baffe abalungi eyo etali masannyalaze etali netiwaaka mubafutyankirayo nnyo katubateeke wano we tubajja obalabira tugenda mu Uganda mpya eyo yegenda okubeera enkola era abantu bonna abakyalinamu obusosoze nti ono mukyoli munnange ono munyankole munnange simanyi ono mugundi munnange embeera egenda kubeerawo kubanga Museveni gye yeyambisizza okututematemamu okutufuga ebbanga lino lyonna okiwulidde enkola Museveni gye yeyambisizza n'atutematemamu mugundi munnange ono mugundi munnange Uganda okyagikutula okyajja Buganda ku Uganda ansi ekirina edda kati tulina kuba wamu osegedde ffe tulinga Abamerika Omumerika bw'oba oyina obusobozi ng'olinamu katteki ng'osobola okuyiiya ebintu ebyakabi bakukwata bukwasi kutwala ffe tusembeza buli eyeeyisa obulungi bwe tutyo bwe tujja okukulaakulana Uganda bwe tutyo bwe tujja okugenda mu maaso naye biba bikyalimu ebyo musimanyi ono mugundi senga wayiswa mufumbira alamuza Bwakabaka bwa Buganda nga Bwakabaka ate twali mugambye gwe kalicha zaffe tozitegeera gwe sigala eyo osegedde bamuwanga Kivumbi bonna bali mu kutufutyanga nze bonna mbalaba bannambooze bonna batufutyanga bufutyansi kati tebiri mu byaggwanga ebyo byamawanga mubijjirewo ddala tulonde neeyisa n'empisa omuntu akitegeere nti alina kweyisa bulungi okumuwagira tukiyigirize n'amawanga amalala oyo Katemba musooke mumukoleki mumuzze ebbali buli omu yeesimbe waasobodde era waayagala bw'olabanga ab'ebitundu ebyo bajja kuwagira yes jangu bannaayi bano n'ababuulira nti enjiri bagitegeere haleluya wano waliwo kubaweereza ba Mukama halo we muli ndi mukyala mulokole nakkiriza Yesu okuba omulokozi wange eyafa n'azuukira afuga era ali ku Namulondo amiina Mako 10:46 mwe tusomedde n'atandika okukoowoola n'ayita Yesu omwana wa Dawudi onyambe have mercy on me mercy chechi abayina ey'Oluganda tonkwatibwa ekisa onkwatibwa ekisa abange waliwo bw'olina okugamba Mukama akukwatibwa ekisa abamu muli mu famire nga gwe baakuboola weetaaga Yesu akwatibwa ekisa Batimayo yategeera embeera ye Yesu yekka yayinza okugikwatibwamu ekisa Mako 10:46 Hallelujah God is good Mako 10:46